Minister Fred Byamukama omubeezi w'ebyentambula okuyimiriza bbaasi za kampuni ya Jaguar kidiridde bbaasi zaabwe okukola obubenje bungi mu bbanga lya wiiki 2 omutokomokedde bannayuganda ng'akasembyeyo kaabaddewo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno ku luguudo lw'e Masaka ku kyalo Kabale Bugonzi ne kafiiramu abantu 8. Kati investigations zaffe zitulaze nti bbaasi eno omuvugi waayo yali atambula ng'avugisa ekimama. Ono yennyamidde olw'okuba nti abantu okufiira mu bubenje abamu bakitwala ng'ekya bulijjo nga bano bayimiriziddwa okumala ennaku 10 basooke beetereeze. Kati eno bus company ya Jaguar tusazeewo nga Ministry of Works be basoose tugibaaninze okutambulira mu Uganda okumala ennaku z'omwezi okumala ennaku 10 okuva enkya sawa 12 ez'okumakya. Basiddwako obukwakulizo obw'enjawulo omuli gavumenti okuddamu okwekebejja bbaasi zino ne baddereeva baazo n'obulala bungi. Tubasaba ate tubalagira bbaasi zaabwe zonna ze bayina bazitwale bazireete wano ku Ministry of Works. Tukozewo ttiimu eri mu Uganda Police Department IOV, Inspectorate of Vehicles wamu ne Ministry of Works Engineers, the Chief Mechanical Engineer to inspecting are they in good condition. Baleete ba drivers baabwe bonna be bakozesa. Twaga records abatulage ba driver bano babadde bakolera refresher courses ate bazikoze ddi. Ayogedde ne ku kabenje akakolebwa bbaasi eya pokopoko nga kano akatadde ku dereva wa taxi era nga gavumenti nabe erina enteekateeka yaabwe. Ekino twasanga nti owa taxi yali mu nsobi. Ate taxi oluusi osanga muntu kinnoomu yaguze taxi n'obogamba nkugobye ku kkubo olinga nga tamugobye kubanga alina taxi emu. Naye nabo kyova tuba encouraginga mu mateeka amalala ge tuleeta abataxi tubaagala bakole mu associations nga tumanyi taxi gundi erimu association gundi. Kati bw'okola obubenje awo tujja bafunira suspending association etukozinga sanite ku makubo. Abakampuni ya Getaway baweereddwa ennaku 7 okuleeta bbaasi n'omugoba waayo eyalabikira mu katambi ng'ayisiza mu kifo awatakkirizibwa mu bitundu by'ekisoro. Abo bannannyini kampani ya Getaway buses tubawadde ennaku 7 baleete bbaasi eyo ne driver oyo ku poliisi. Oba tebagala ku poliisi bajja no ku Ministry of Works. N'enteekateeka ey'okukola enguudo mu Kampala agyogeddeko. Kati abasinga baswadde kubanga opposition bali babuli abantu ebyobulimba. Naye gavumenti amakubo ekyagakola ate sente ezikolako za Government of Uganda teziriko opposition oba NRM. Procopius Lumo yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.